Mulabe mulungi era muliza mulungi w'omukutu ogwa Daily Still Hope. Abali ku Daily Still Hope 2 namwe mwina abali ku AJ Media tubagala nnyo n'abali ku channel yaffe ya Mugula Jamil eyo abirooto byokka amwe bali kubanga ate mutufollowinga amwe bali kubanga ate yonna gye mutulabira atubagala nnyo. Tukyagenda maaso n'omukulukangu kitundu kyakuna kye tuyingiddemu olunaku olwaleero olunaku luno lwakutaano ennaku z'omwezi zino zigendedde 25 omwezi ogwokuna 2024. Katusabe kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi tukuddiza ekitibwa n'amateeno twaniza okubeerawo okwo omwoyo omutukuvu leka ajje afuge byonna bye tugenda okubanga ate twogera okusomesa abantu basobole okubanga ate bategeera amazima ate n'amazima gabafuula ab'eddembe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina. Ssebo buuza abantu. Mbalamusizaako abalungi abandaba amannya nze Kango Enjoga Abdieri ensumba ekkanisa Local International Ministries Matugga bwe buweereza bw'ensumba. So njagala okubagamba nti obanga olabye videos neeno sharinga zisindikirako omuntu yenna gw'omanyi oba gw'osobola tambuza akatambi kaneeno kubanga tomanyi kati nga gwe Jamiru tomanyi kikyo naye gwe sigenda kyogera bwe ntyo kubanga gwe okimanyi singa mbadde ndaga tomanyi kikyokola okunkyaza naye ate already gwe mulimu gwe buweereza bwo. So kitegeeza kinene wosharinga kalinki ka YouTube channel eno n'omulala n'abeera nga alaba obujulizi buneeno kiva eriyo kusalawo obanga akyuka obanga takyuka. So kyekyo nno kale waliwo abakomplaini nze musibatumirako kyokka bafaani bange nenga banaize embeera wano ku kamera sijjukira nti oba nina n'omuntu sometimes enaalongo mwerabira naye abwembe n'abatuwagira mwebale nnyo okubanga ate mutuwagira amannya mangi tujja kwonangako omu ku omu muba mukisabye. Kale weetaaga linki ey'ebirooto commentingawo linki tugikuwe eyo tubeerayo buli lunaku tuba tukwata ku birooto ebikusumbuwa byotategeera lwaki ensonga ezimu waliwo ebintu situations embeera ekutuukako lwakuba you didn't understand the dream world totegedde birooto byaki Katonda byakulaga oba warning kyeyakulaga omulabe gyakupulaningira. So ebintu ne bitabuka naye ng'ate byali badde bikakkanyizibwa. So otegeera ki Katonda kyayogera okuyita mu kwolesebwa n'ebirooto kijja kubeerera kyangu nnyo okubanga you handle spiritual world oba olutalo olw'omwoyo n'ebintu ebirala byonna. Kale mwenna beetaaga ennamba y'omukulu jangu minbox ya Jamil. Ensonga lwaki ffe Daily Still Hope tetugaba nnamba z'abantu ebbanga lyemuzze nga mutugoberera tetugaba nnamba ya gwe tukyazizza online olw'ensonga zaffe nga media yaffe. So yeetaaga ennamba y'omukulu gwe jangu tugenda kubanga ate tugikuwa oba osobola commentinga awo ne tubanga ate ennamba tugikuwa omukulu n'osobola okubanga ate oyogerako naye. Kakati we twakomekereza nga omukulu atulaga nti waliwo ayagenda mugeyeena lwaliiso kubanga yalaba omwana muwala ate ebintu n'atabitwala ate ku step eddako. Yes. Tugamba yali mwana wani ya mwana wa musumba yali musumba yali muweereza mu kanisa ng'ali ku level ey'obusumba nga muto naye nga mutuukirivu nga teyeenyigidde mivuyo gyonna ng'obulamu bwe butambula bulungi ne Katonda era nga muli mutima gwagamba nga ngenda kukola ki ngenda funa omukyala mpase ng'akaseera katuuse ng'era agenda goberera amateeka ag'obulokole omuntu ge yali goberedde ng'agenda okuwasa. Kaakati akaseera we katuuka Katonda n'amuleetera omuntu we omutuufu. Kati yamuleetera omuntu we omutuufu mu kyaki naye n'amulaba n'agamba bannange ono ye muntu gwe mbadde nga nnoonya gwe neetaaga okufuna gwe neetaaga okubeera naye. Kati amala okyogeramu n'akyogeramu ne mukwano gwe namugamba munnange omuwala oyo mwagala buli we mulabako bwe nti mpulira nga omutima gwange mwetaaga mpulira nga mwagala era omuwala oyo ngenda muwasa. Naye nga omuvubuka yayina omanyi tuyina nze Katonda yambikulira lesoni ngisomesaako nnyo bagiyita embwa 5 logs
si kigambo kivumu bayibuli ekyogerako emirundi mingi naye weesinga okyogerako mu kubikkulirwa 22 onyiriro 15 nti ebweru w'ekibuga ye wali embwa. Kaakati Katonda yambikkulira lesoni waliwo abantu ab'ekikawo ekityo omuntu yeetwala nti ali mwoyo ndi mu laavu ne mwoyo mutuukirivu ndi mu laavu ne Yesu naye nga osobola okubeera mu laavu ne Yesu naye waliwo ebintu ebimu byoteekeddwa okukola okusalawo nga ggwe era nga wakola okusalawo n'oyagala Kristo n'omuyingiza mu muntu w'omutima gwo. Omanyi Katonda yatutonda era talina kimulema era ebintu bingi abizenga bitukolera mu kwagala kwe gwe n'omaliriza nga tokitegedde olw'okuba gw'olina okwagala kwo. Kati okugeza nga wetunula mu Yokaana 11:4 Yesu amala okutumya oba amala okutumya bamaliza ne munne oba bamala okutumya Yesu Bayibuli egamba nti bamugamba nti gw'oyagala alwadde kitegeeza nti yalina Yesu yali mukwano gwe yali asobola omufunira mu buli kadde wonna wonna w'ayagala naye olw'okubeera nti waliwo ekigendererwa kya Katonda yabaddamu n'abagamba nti obulwadde bw'oyo tebugenda kukomekerera mu kufa. So waliwo ebintu nga byo biteekeddwa okutuukawo ng'ate ne Katonda abimanyi oba nga ne Yesu abimanyi. Kakati gwe otakola kusalawo noga nti emyaka gyange gituuse egy'okuwasa bw'otakola kusalawo omaliriza ng'ogenze mu geyeena otya ng'ogenze mu geyeena otya oyinza okumaliriza nga weeyonoonesezza. Sometimes abantu bwe batyo bamaliriza nga bakoze masturbation bamaliriza nga bakoze ng'ebikazi eby'omwoyo bibalumba nnyo bimala okukulumba ebyo bikusuulira ddala ebikazi eby'omwoyo n'ebisajja eby'omwoyo kasita bikulumba ebyo ne tandika okuloota agalootoloota ago gakusuulira ddala mu nsi ey'obuliwo mu mirimu gy'okola wamu ne mu nsi ey'omwoyo. So kyekyo kyekinga nti kati omwami oyo yagenda okumaliriza nga bambi tamugambye ekigambo kati omuwala olw'okuba naye yajja mu kyaki nga kyekyali ekigendererwa kye ate era nga ne Katonda akiteekako sitampu kibeewo ye omuwala we yatuuka nakola ki nabeera mu kyaki ng'omulenzi amulaba boogera naye ate ng'omulenzi tamugamba omuwala n'asigala ne puresha ze omanyi abakazi watuuka kaseera nti njagala kufumbirwa era nina omugenda nga nti kati gw'osinza kufumbirwa anti ekigambo kusinza kitegeeza kusingisa. Kaakati omuntu amanyi ogamba naye obwavu bunnomye kitegeeza osinza bwavu kitegeeza osinza bwavu. Kati n'abantu abamu bayetaaga okufumbirwa ne batuuka ne basinza okufumbirwa. Kaakati Katonda yalaba nga ye ekyo kyasinza ndowooza n'ava mu kwagala kwe Katonda n'amugja mu kubeerawo kwe n'amuggyako ekisa. Wamala okumuggyako ekisa puresha ng'agenze yeraliikirira mu kkubo ne bamutomera n'afa. Kitegeeza ono omuvubuka avunaanyizibwa ku musaayi ogwo ogw'omuwala oyo afudde yalina omugamba era balina okukola emikolo n'omutima gw'omuwala ne gukakkana. Omuwala yafa lwa puresha kubanga teyafumbirwa kugamba yabeera mu bulamu obw'okweraliikirira. Bayirabe bino ebintu byewuunyisa. Nze manyi nze najjamuko ku lubuto omusajja walujjamu otya nze najjamuko ku lubuto ebiseera biri njagala kulaga example eyoono nti avunaanyizibwa ku musaayi gw'omuwala ogwayiika. Kati wemala okujja nze sajja mu lubuto wabula omukyala ajja afuna olubuto nga twakeefuna si bbanga ddene nze sinyumiddwa yezo ensonga ze yawa n'ekirala ewaka bagenda kundaba batya nti nfunidde olubuto ku ssomero by that time yali amaze university bwati. Kati wamala nanga nze kubulira nongenda lujjamu konze gwamanyi nze wekiba kujja mu lubuto sikwata ku kikumi kyange kumbe nze omwana nkola ki mwagala naye ate saamubuddaabudda kimala okumulemesa okutuusa ku ssa erimulemesa okujjamu olubuto. Kati ye waagendako okuddako mu hostel mwe yali abeera ekansanga omwo ye tiyadda mu kulonzalonza. Waliwo omukwano gwe bwe yakwata emitwalo 3 ng'agimuwa ng'agenda agamira Makerenda. Kati nze nali ndi awo kwese ebbanga nga bankubira ku makya ndi mulwadde nnyo ndi bubi. Mukwano gwe actually yankubira nga ngamba mukwano gwe ali bubi nnyo ayisibwa bubi mulwadde nesikifaako
nibangamba ndi mulwadde nenziruka nengendayo ngendo tuukayo mu ddwaliro ng'olubuto lumu banze namanya omanya nti agyemu olubuto ne mugamba olugyemu olubuto nti yenzi ndugyemu n'olubuto luluma mpulira ngenda kufa konze okay kati munange nga nze nkitwala bwe ntyo nga nze nga ne biru ezimu ezo ezimumaliriza omujjanjaba obulungi nga nzikwasaganya nga nzisasula nga ngenda naye nze nabagamba nagenderera okulinnya mu ggulu okuyingira mu ggulu emirundi gye namala nga nyina ekintu kimu ekyenjajinga olwasooka gwali mutima gwange olwasooka gali maaso olwasooka yali kyali kyana ndako ne mu ggulu wagendayo yesebo tugenda mpola mpola okutuuka mpaka nga tutuuse ku ekyo nakati nkyatambula okolaki nkyalambula ebintu ebyenjawulo mu magombe ne ku nsi ne mu leka naawe ogenda otya katonda teyanzijjako kisa katonda waagaba ejjusa bali bagendayo lumu nedda sagendayo lumu taata olina n'ofuna ekiseera n'ogenda n'olambula n'olaba ebiriyo singa nze njagadde naye sometimes katonda manyi okunkyalira okusinziira ku bibuuzo bye mba mubuuza akaseera ako naye ate awo wontuusiza kati nina ebibuuzo kubanga omanyi challenge gye tulina n'abantu abagenda emagombe n'abagenda mu ggulu eri emu katonda lwaki tabalagaako abasumba abatuufu abalaga ba bulimba abasumba abatuufu by the way katonda teyagirira kirungi yagirira kibi anti kakati wuliriza kakati sometimes njagala mbabuulire waliwo abantu katonda baatuma katonda teyatuma nze nzekka magombe teyatumayo muntu omu yekka atumayo abantu bangi ate n'ekirala kinamala okuzuula katonda abantu bonna baatuma buli muntu amutwala mu ngeri ye gyayagala kitegeeza nti waliwo ku buli muliyingirayo ate kati kyembuuza nti abantu wale abo weeri buli ava emagombe buli ava mu ggulu appointinga ku bafu ene kanisa nfu ono musumba mufu temugendayo kati abantu abo muba mubasise okuva mu makanisa ne mubatuuze waka emisege gibasanga waka temubalaze wantu watuufu bwe balina kubanga bagenda kubanga ekyanika omusaala kigamba temulekangayo kola ki yes nga bedda we basooka kakati nze Jamiru kyenyinza okugamba ekyo kiyinza obeera nga kiri ku ggwe kubanga nze simensioninga linnya lya muntu ekirala nze katonda ku nsi we yantumako tantumako wa mukulembeze wa ggwanga wabula katonda yantumira abantu abali mu mbeera ey'okukaaba amaziga yantumira abantu abali mu mbeera ng'omwoyo gyabwe giterebuse nga batuusa akaseera ak'okugwa yantumira abantu abaaka nga tebaaka abantu abatakula myoyo gyabwe nga baakona kyekiva olaba wano ku Local International tufuba nnyo okulaba nga tuyimusa abasumba nga tuyimusa ng'ekkanisa zonna lwaki tukolawo tutyo nze ekintu kyengenze nga nzuulira ddala waliwo omuntu katonda gwe yatumira ebirooto nga Jamiru waakwata ku kirooto gabdi ebitosembera kati nenkizuula nti amafuta ganjawulo kakati ekirala nze siri nabbi ndi Justin ndi Justin Musumba kakati ngenda nendaba nga sometimes waliwo obwetaavu era waliwo akaseera katonda katuuka n'abikkula n'akubikkulira ekintu naye akaseera katono nnyo n'akubikkulira omuntu oba abantu nga babiri n'amala kakati nenkizuula nti emisingi giri empagi ettaano ez'ekkanisa ezikola ekkanisa ku mulembe guno tezikyaliwo amakanisa ago tegali gudde tebukyaliwo tulinako abasomesa teachers tulinako apostles tulinako prophets tulinako aba evangelists abasigadde yalo bali bataano saddekani nani
ne pastor bali bataano bano tebakyaliwo mu kanisa golisi nze ndi musumba no lwaki nkugamba bwentyo ojja sanga ekkanisa ng'esumbibwa nabbi prophet tekisoboka bibirikayo tekiriyo kati towulirangako kanisa nti ya prophet gundi abo baba banabbi ba bulimba ekkanisa erina kusumbibwa musumba nabbi aba wansi wa musumba kaakati ekyo ekintu ku mulembe guno eno ffe tetukyakifiirako ddala era kyava mu kanisa. Njagala nkutegeeza omuntu ojja n'obunnabbi. Nze nagamba musumba wange ng'ate be balimu ku basumba be nali neesiga be nali ndabanga abasumba Katonda bawadde ekisa. Newe bwe namulabaganga ekirooto yakiwunzikiranga walala naye ate nga ngende walala ew'omulala ng'asobola okumpa ansi entuufu ate ne Katonda naye n'agikonfirma. Wali abasumba abatta ebirabo. Kaakati kubanga si oyo avunaanyizibwa ku ekyo kutula mu office taliye ali mu office taliye omuntu omu ye pastor omuntu omu ye nabbi ye mutume ye mubuulizi w'ekigambo ye mubuulizi w'enjiri kwegamba nebikusobera. Kaakati yensi awo wetutuuse tuddeyo wali awo ojja tutwala mpola obadde otunyumiza nti bintu ebyali bikuleme muwagenda mugule ebintu byali bikulolase ebintu byannemesanga okuyingira nakigezaako emirundi n'emirundi nga naye ebintu binnemesa okuyingira. Kaakati lumu mba nnyingira nendaba ekintu nga kiri mu liquid form kigambo munaye kizibu kyakuyisa ku kamera liquid form nga wonaga nti kati pandikira nenda taata sigenda kiwandiika. Kaakati kiriwo ekiti obutonde bw'omuntu kakati butonde nkwaso bazita nkwaso awo bokirese bulungi kakati nendaba enkwaso ndoza nga ziringa mu kapiira ndoza nakyo si kigambo kibi nnyo kati nenziraba nga naye ziri mu foomu ng'ey'omwana yana sagalaga nti mwana wabula zalinga ng'ekyana nga kiina engeri gye kinaanuukamu ne kiraga omutwe ne kiraga amagulu ate go nga geekutte wamu tegeeyawuddeeko emikono giri bwegiti tegitegeerekeka. Kati nga maze okukola process zonna mazenga okuddayo nga neerongoosa nga nzirayo neerongoosa neneenenya Mukama nandaga nti kinene wanene wali obunafu bwo nenziramu nentereezaawo neneenenya nenzira kati ngenda okuyingira nga ekyana kinkwata bwekiti emabega nga tekinkwata na ngalo zaakyo naye nga kirina engeri gye kirinamu ng'ekiringa ekirina magnet ng'ate nsobola okutegeera ddala nti mwana wange nga nsobola okitegeera ddala nti lwe lubuto luli lwe bajjamu. Ndaga nti ensi sometimes ebintu by'emyoyo ebintu by'ensi y'omwoyo bikonfusingamu naye ate bya ddala. Oli omwana madamu gwe yajjamu ye yali akulemesa yali annemesa era bwe nfuna okunnyonnyolwa nga kugamba bwe kuti teri Katonda mwana gwe yali ateesezza okubeera ku nsi nga si kigendererwa kye. Sometimes tewali muntu azalibwa ku nsobi ekyo Katonda obwa Katonda bwakyesiga anti era kwagala kwa Katonda. Omanyi nti ebintu ebimu Katonda asobola okutta omusajja wo n'omwana wo nga naye ayagala laba mutima gwo. Tanzijukizza nkuwa kasitoola manyi musonyi wali eyo omukyala baawe muweereza kale balina ekkanisa kati nga Mukama amugamba genda owulire ng'enjiri ku street naye baalina abaana kati ng'alina omukozi naye abakozi bano si beesiga abaana bano bato ayinza obanywangako amata ng'agenda ku street naye ng'omutima aguleka waka. Kakati lumu nga bagenda era ng'adduka ku banne ng'addayo ewaka mbu abaana aganaye ono kati kwolwo tebaagenda bulira gise kuba baali bawumuddemu balina olunaku lwe batagenda. Omwana kyali kibebbi nga tekyavula nga kigwa mu safety tanka gye balina awaka yali ejjudde amazzi nga kibebbi kifa lwabadde agenda nga tafa
naye luno lwe basibyewo bebulo yafa omukazi n'akaabanya mukala namugamba anti weewana nti okuuma nnyo yakudduseeko atya kituufu nnyo ekyo nayo kijjayo n'amakulu g'ekyo kyembadde ngezaako okwogerako anti ebiseera ebisinga obungi tunenya sitaani buli kimu sitaani naye njagala mbategeeze nti sitaani nakyo kitonde katonda kyalinako obuyinza katonda kyalinako obuyinza obukizikiriza omulundi gumu nekibula ku nsi naye lwaki kubanga katonda nga gwogeera ku nkya n'osimba olusuku lwo ng'osuubiramu nti ngenda ttemamu ettooke kati ffe ababala ebibala bano ababala ebibala ebibi namaliriza ettooke liba lifudde liba teribaze kati gwe abaze ekibala ekirungi n'omanya Kristo obeera obaze kaakati ekyo katonda kyasuubira mu buli muntu era kyayagaza buli muntu kaakati nga waasalira olusuku ekitooke omuntu w'okisalira ne katonda naye asobola okulongoosaamukko walaba watateredde ayinza olaba nga amagulu go malamu ng'otambula nnyo ogenze ejjinja oyenzeeyo ogenze embaale n'oyendayo akamuggyeko okugula omwana wange atereere oba omukono gwange atuule waka atereere omanyi ebintu bya katonda byewuunyisa kakati ngenda okumaliriza ng'omwana annemesezza okuyingira eggulu nga nkwata ng'ate ayogera ate nga ayogera ebigambo byentegeera nga ngamba taata yakuyita na taata nga mpitira dda taata ng'ate akwesibako ng'ofuba n'odduka n'okwegezaako oyesike nnyo olutambule ogende sikumanyi kakati ate ekyewuunyisa ku ggulu oba negenera byebimu ekyewuunyisa ku ebyo ebintu ebibiri weweewakana ekintu esikuliini ebaawo gye wayendera mu bisike waliyo ekiswa n'ekiswa kibaawo n'ekiswa nga kivaamu eddoboozi nti oyo yajja n'atwesigamyako omukazi we omuddo nga gukujulira buli ekyaliwo buli ekiri ebbalibbali eringanga woolaba screen ng'ate naawe muli muggwe olabira ddala ge mazima kati nga tosobola kufuna muli mutima gw'amaanyi geegaana okugjako tosobola teri nzira teri yali muganda wange nze katonda gye yanzigye wala nze nali neegaanyeeko emisango egimu gye bansanze nga nkola naye kiri kyanjawulo omutima gwo gwennyini nnyini guba tegukyali mu kontrol yo ate nga tegulyamu lukwe tumanyi oga nti omutima gwange gwandyamu olukwe tegukulyamu lukwe omutima gwo gukkiriza amazima ago agaaliwo gennyini nnyini era ebitabo ogenda olaba nga bibikulwa nga n'ebyawandiikibwa ebyogera ku kintu ekyo ebikulabula ng'ate biragira ddala nga n'okubisomako wabisomako oluusi wabiwulirako naye era n'omaliriza ng'ogenze mu kikolwa kyekimu so tugenda okumalirizanga ekyana kyankwata tekyannemesa kuyingira tekyaŋŋanya kuyingira kati nenzirayo sometimes buli we natuukanga awo nze kyantwalira ebbanga jjukira nze mwe mutuukirivu ansuubiza naŋŋamba bwe nagendanga nga nnyumya naye naŋŋamba mpita nange nakuyitaba naye nkwolesa ebyewala kaakati bwe ŋŋenda naye yanjolesanga ebintu teyantwala we twatambuliranga mu kkubo twatambulanga tuyiga twatambulanga tulaba abantu abajoyininza obuyinja bwa sitaani twatandikanga tulaba abantu abasiyaga twatambulanga tulaba abantu abasamira twatambulanga tulaba ebintu ebijja abantu ku mulamwa twalaba ku ngoye eziva mu underground katonda agenda abindaga by the way ebyange bijja ku confusinga nawe Jamiru naye kyemanyi bijja ku confusinga nnyo lwaki waliwo nze neyitirayo high mountain kubanga buli wengendayo nze kale ekyo kye nawulira mulimu nze nti high mountain nga maze okutuukayo ate ekyo kyo kimanyi okumbeerako si mu bbanga ddene azilongazi singa mu kyaki waliwo omukyala gwentera okubeera naye wabeera nga asinzizza bulungi ekisa ne kikka nensinza nenegayirira nga twegayiridde bulungi sometimes mbeera ndi awo mu kaseera ak'okusaba katonda najja nanzijjawo nantwala immediately the moment nga mwemulaba ndi awo nsinza naye ate nga nsiriwo nga nze ndi ku lusozi olwo era katonda kwandagidde nnyo bibi ki abantu ebibaleetedde okuzikirira ngeri ki katonda waki then wamala okikulaga ekyo kati olunaku luli lwakutwala magombe nga ne bwaba nga akunnyonnyola kyakunnyonnyola nga naawe okitegeera bulungi ng'olabira ddala wali okirabyeko ng'era ekituufu ali okirabyeko
sinza kugamba nti luli ludda ki naye wobeera ku lwo osobola olengera mu buliwo teruliiwo nze mu luliwo sirulabangako naye wobeera ng'ogenzeeyo wabeera nga Katonda akututteyo osobola okulaba ensi yonna ate ng'ebintu bimuvinga ndaga nti kyenazuulako eri omuntu osobola okugendayo eddakiika 2 n'obeera ng'olabidde ebintu byennaku nga 5 oba omwaka simanyi oba kikola kitya naye obudde bweri tebutambula tebutambula kyekimu naffe wanene otambula waffe buli mabega nnyo buli mu maaso butambula sipiidi nga wobeera ng'oli ku nsi buba butambula sipiidi nnyo ekitenkanika ekire kyaliwo ekiri mu Zabbuli nti oba mu Peetero nti ennaku 10 ku nsi lulinga lunaku mu maaso ga Katonda kisobokera ddala kubanga lwaki olaba ebintu bino byenjogera just kibawo mu buddakiika butono nnyo neweevaamu oluusi ng'otudde oli mu kusaba neweevaamu mu ddakiika ntono nnyo n'ogenda n'omaliriza ng'omazeeyo eddakiika nti nnyo n'omala n'okomawo kati n'abantu abaliwo oluusi muyinza n'obeera muli mu kibiina ky'abantu kati nga ku kyaki bo ne batategeera balaba muntu bagamba asinza oba bagamba muli mutuukirivu kale wano osigala obakulembera naye nga gwe wavuddewo dda kakati kikonfyuzinga kakati kiki ekyokubiri ekyakulemesanga kuba ogambi byali bingi byali bingi kati lumu babuuza abantu b'ekyaki by that time nali nkyali ku kyaki ewaka ne babuuza abantu nti musumba yeeyisa atya omuntu oyo yeeyisa atya bamalayika bajja ne babuuza abantu ne babuuza abantu nti omuntu oyo yeeyisa atya abantu abo nga weebali kwegamba mu kwolesebwa kwange nanyingira eggulu nabalaba nga bababuuza ng'abantu kituufu buli kaze kange nakabakweka buli kaze kange ke bamanyi ke nali mmanyize mutima gwange nga nakabakweka dda nekajjawo nga newe mba nga nnyina kenyonoonye by that time nali ndiibwamukko okulimba nga nakwera kwegamba nga nkiyisizze wala engeri etayinza kutegeerekeka omuntu gyatasobola kukitegeera kwegamba abantu bagenda babuuza nti gundi oyo ddala yeeyisa atya mwenzi gundi oyo bannaye yalokoka mu bavubuka bendabye gundi yalokoka naye ngwe waka olina atakola ki waka omukazi webadde naye simuwase nga naye abantu balaba ki balaba oluusi wange era bakimanyi bulungi nti omukyalaani mukyala gundi kati nga obulimba ne babuuza gundi oyo alimba gundi talimba oyo gundi yalokoka era mu bantu betuyina wano amazima gundi yalokoka era kirabira ddala walokoka kakati ne bakubuuza kakati ssebo kogwe wange buuza omutima gwo kati nawe n'ogutula n'otunula n'obuuza mutima gwange n'ogukwatako mutima gwange ddala nsaanidde ngende mu ggulu kati omutima gwo negugamba nedda lwaki tojjukira olunaku wakola bwoti ne bwoti ojjukira olunaku wakola bwoti ne bwoti omutima gwo negukulemesa okuyingira ggulu kakati ku ggulu ne geena waji wasooka geena yo nayingiranga direct nga wenjagala soke tuddeeyo eggulu tujaliddira wala tunaabimikisinga bantu bajagetinga confused soke tukwate shimu kakati wetuba nga tumaze okuvako oli omuvubuka mugeena ngera owuludde nti waliyo obagambye lulinga luzzi ate nyanja yamuli ate kiyinza kitya okubeera nga muli mu prison kakati amagombe gateekateeka abaweereza baagwo ne gabasindika ku nsi sitaani waliwo sitaani enkulu waliwo ne basitaani abalala abalinga nga bamalayika baayo kakati bamalayika abo be batusindikamu kati wajja namukusindikamu kanga badde ngaleeta enjiri ey'amazima nentandika okufulumya enjiri embi entandika butereevu nnyo kyole tekisobola bula mu kkanisa ekintu ekyo lwakuba nti ate ffe tutuuka
ne tukirabanga kyekisooka era kyekisembayo. Kale ndokwata mukawo ndozo kyali mulabi mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope. Tugenda kuba nga ate twetololamu katono we tunaakomawo. Tugenda kuba nga tutandikira awo naawe otegeere malayika entono enkulu ze zirwaza ndibanga ento ze zibadde zikusumbuwa nga golowooza nkulu naye olwaleero genda tegeera oba malayika toto oba malayika kubwa yekusumbuwa ate Mukama ajja kuwa amagezi engeri y'okuba ng'okola ki odiiringa nazo era ojja kufuluma nga oli muwanguzi mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Kale weetaaga linki nagaye commenting awo eyeetaaga enamba y'omukulu commenting awo oba jja mu inbox zaffe namba tujja kuba nga ate ne link byonna tubikuwa. Alinisa hotel mu kibuga Jinja ayitirawo ekifo kikulu nnyo tewali kerere malova mu kibuga wakati oba olina omukolo gwonna ajjangu ebintu bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Katwetolemu katono nnyo tukomene ekitundu ekyokutaano.